Afande Pastor Monda ngolokuba asembere nnyo Bobi Wine ensonga lwaki bamutadde mu musango Mondo baba reporting bali bakolagana ne Pastor Siraji ba reporting Mondo ibu yali akolagana ne Siraji naye polisi yamusamoningira wamu yasamoninga presidential advisors buli muntu yenna ayeyogedwako buli linnya lyonna lyayogedwako polisi yabasamoninga era bali mu kunoonyerezebwako so oba wa Bobi Wine oba wa NRM oba wa chi fe buli muntu yenna ali mu musango reporting twako musango tujja kumunoonyerezaako tetulina side ntobo ate kati abo bonna ababye teri gwe savings oba wa NRM member wa parliament gwe tulina mu koti MP wa NRM so tetukwata muntu olwe kibiina ky'obufuzi no bamureportingako nti ate kyali public yali tasobola obutakwata tiwali bwe tugenda okuleka oba n'abantu ate tunakwata presidential advisor tulekeyo Mondo olw'okuba ali wa Bobi Wine eyo nayo kava no olunabbi omukazi asigadde wamu kino ne Bena Namusinga baali batolosa pasi nabbi omukazi era ne Bena Namusinga yatugamba nti mukazi wa oyo Pastor Siraji Semanda tetunafuna era kibaleeta ku musango Pastor oyo Siraji abapolisi bantu kafuni bamukwatanga bamaze ku crossinga bali Tanzania already tukula side but in the side of Tanzania yalina abakazi abo prophetess banabyo omukazi eyayita yali mumuyita namwana ndowooza bamuyita wanamwana kati yali wa mugenzi biga kati bo bagamba investigators kubali baweredde oyo yali omukazi yagamba nti nze nali mperekere ngenze ne bawange twali yatugamba tugende kubanga omukazi tasigala mabega oyo nabyo omukazi n'agamba nti wa Luganda ne mukyala w'ono Siraji ne Namusinga so kati bo tetunafuna kibaleeta bakola ki eya role so kyebava bali ku police bond era nabo tukyanoonyereza bo where is their role kubanga tujja kutwala muntu olw'okuba mukazi w'omubbi so abebiragiro era abaana ababula naye tetunalaba omusango guno ogwaba private school owners ogwalima omufere Pastor Siraji Semanda owe Bombo Revival Ministries mujukira nti ye Pastor Siraji Semanda already ali mu koti bamuremandinga da investigation zigenda mu maaso kituufu president yayita representatives of the pastors abali babibwako sente zaabwe nga balowooza nti government yali ekimanyi ng'egenda kubayamba yabamitinga ekaramuji emuroto yabamitingira mu Loringa State Lodge era ne bamugamba obulumi bwe balimu n'abasuubiza nti agenda kulaba parliament bweyinza okubanunula bwe kiba kisoboka kubanga yagamba nti abantu bokka balina okusalawo ekisobola okuyamba abantu abo abaali balina abaana bangi nnyo nga babaweerera okumala omwaka mulamba n'omusobo nga balowooza nti omufere yeyita Pastor Semanda Siraji n'abo beyakolagana nabo omulimu ne Pastor Mondo Mugisha president yalagira nti presidential advisors be abaali involved to investigating era bayitibwa wano mujjukire mba mujjukira polisi yabasamuninga bereeta ne benyonyolako tukyanoonyereza tetunafuna bukakafu kiki kye bakola kyennyini naye nga bali mu kunoonyerezebwako ate president yalagira nti omusango gugende mu maaso banoonyerezebweko obukakafu bwe bubaawo nabo banagenda mu kooti naye omusango gwo gukwata ku ggwanga lyonna si kyangu okugumaliriza gwegwoko omusango era gwe tulina anti corruption gwensobola ogamba guli pending naye emisango emirala
gye twali tukolako eri mu kooti. Ekibuuzo ekyo ky'omubuuziza ekigamba nti omusumba Siraj bwe yakwatibwa abantu bangi bavuddeyo, naffe kikyali kitusoomooza kubanga nga bwe mbagambye buli nsonda y'eggwanga kati wavuddeyo omuntu acomplaining. So tetumanyi investigation eno enaakomawa kubanga kirabika obufere bwali bwatandika dda naye again abantu ba bulijjo baali basirika. Pulezidenti abadde alina okulaba abakulembeze bano kubanga yali takiwulirangako nti advisors be abamu bagenda ne basuubiza abantu bye batakola. So bwe yawulira nti ate ba-advisors be bagenda ne bakakasa abantu nti bawe ssente pulezidenti ajja kubalaba, kyava abayita olw'okuba erinnya lye balitabula. Bw'ogamba nti presidential advisor yakakasiza abantu nti mubbe, awo pulezidenti talina bwasirika, yalina okubayita n'agamba mumbulire kyagenda kitya. Awo weyatulagirira nti mugende mwanguwe to investigate okunoonyereza, naye ekyokwanguwa kikyali kigumu kubanga emisango abareporting ekintu ekyo beeyongera bweyongezi. Kati tetumanyi limit kubanga naffe tetusobola kulimitinga kugamba nti kati mulekeraawo. So ate nga bwe mumanyi ffe tuli unity entono coordinating era emisango egimu eminene tujja kugiwaayo ewa IGG ng'ekintu kyeserese. Bw'oba mwatulaba mu nguuto y'esserere yali yakumanyibwa ate nga eri under NUSAF, bwe twalaba nga kya community NUSAF IGG be have been supervising handing over to IG. So kino ekyabafere bano bwe kineeyongera okuwangwa nga bwe oba okugazibwa tusobola okukisindika ewa IGG kubanga balina more power, more responsibility. Amaanyi ga presidential advisor gasobola kuinfluencinga musango guno ng'aliwo ebintu ne bikyuka oba mutugambye nti corruption ali systematic? Tekikyasoboka kukyuka kubanga mastermind already ali mu courts of law. So tebajja kugamba nti teyabba, already omusango gumu misango 16 emuliko naye ogukulembedde obtaining money by false pretense. So kati bano ba presidential advisor tebasobola kutta musango ogwo ng'abantu bavuddeyo ne balaga omusajja wa Semanda Siraj bwe yababba. Ekisoboka okubeera ekigumu ennyo kwe kuprovingira kooti nti bano ba presidential advisors batwala ssente omulimu gwabwe kubanga tewali tetunalaba basayiningawo naye oba banatuwabula bano abakulu okyokanda naye pulezidenti yagambye mubatwale mukyondooze munoonyereze ekisoboka kyonna nabo bagende mu b'amateeka. So tewali muntu ali waggulu w'ekiragiro. Waliwo ekirala kyemadde njagala kunnyonnyolako kubanga bulijjo mpulira abantu bagamba Nakalema akolesa pawa ki lwaki akwata abantu bwatyo. Nakalema takwata abantu. Nakalema omulimu gwe gwa coordinating kayungirizi. Poliisi ekwata abantu ate constitution ya Uganda ewa poliisi obuyinza okunoonyereza ku muntu yenna buli wamu oba waka oba mukubo oba mu ofiisi. Tetukolesa poliisi omulimu gwaffe ogwange nga Nakalema kulaba nti supervision nze supervising police webe omuntu wa bulijjo atureportingidde omusango nga nti corruption unit speed the processing tulina okulaba nti kyanguwa okutuuka ku nkomerero. So ate ekinsanyusa kiri nti buli musango gwonna ogureportingiddwa mu anti corruption unit at least nemanya gunoonyerezebwako DPP agusanctionize giri mu kooti. So bagamba nti tikirabika n'Nakalema nabo batandise okulya enguzi nze sinamanya ani alya enguzi mu ofiisi yaffe kubanga buli musango ogwanoonyerezebwako guli mu kooti. So wenfunira the basis oba wensigama nengamba no anti corruption tetunafunamu abalya enguzi naye bwe singa mubamanyamu mutugambe we will not hesitate. Tetujja kukerewa
okukwata abaffe singa mulaba nti waliwo officers abali attached to anti-corruption oba abapoliisi oba abalawyer oba aba information officers ab'omu call center tetuli nze mu bukulembeze obwange sikiririza nti waliwo owokuttira eriiso olw'okuba omumanyi tujja kukwata buli omu nze ng'owamagye sitya kutusomoozebwa kwonna kubanga buli kimu tulina okulwana nga ffe tetulaba kiraba nti tulina obuwanguzi so tuli wano tukwataganira wamu n'abakugu bano mu byokulwanyisa enguzi mubalaba wano basomadde ebiragiro ebitabo balina bingi ffe okusomoozebwa kwe tulina kujja kuli nti abantu abamu batya okuwa obujulizi ate tetubasalira musango kubanga abamu balowooza nti bayinza okutuukibwako obulabe ku mibiri gyabwe so tetubasaba baripootinge anonymously tebalina kweraga nti yenze esimu yeno naye nga basobola kuyita mu mikutu gyaffe ne baweereza evidence emala okunoonyeza ku musango so echallenge okusomoozebwa kwetusanga abantu baripooting emisango bagireeta naye tebaagala kujulira ekyo kyekigumu kyetusanga ekirala corruption kati eri systematic it is hard to prove kigumu nnyo okukiprovinga kubanga abapulaninga bakolesa many tactics simanyi obukodyo obungi nnyo so okuprovinga omusango gwa corruption si kyangu nnyo era nga bwe deputy IGG alina experience emala naye tetujja kuwumula oba kusomozebwa kwa nabaki nze ng'owamagye tetujja kutya kintu kyonna kubanga tulina okulwana olutalo luyingeru esoboka nga tukwatagana n'omuntu wa bulijjo omuntu wa bulijjo ye musirikale omukulu asinga kubanga abeera ne information oba amakulu amatuufu abantu bano abatusomooza mubeera omuntu wa bulijjo abeera nabo abamanyi so omuntu wa bulijjo bw'anaayimukiramu n'okusomoozebwa tekujja kubaawo kubanga obulyake n'obuli bw'enguzi butandikira mu maka ne bugenda ku ssomero ne bugenda mu university ne bugraduatinga ne bukomawo mu community ku mirimu gino so ffe tulaba we envision a corruption free Uganda if we all at all levels from families participate if we fena kusinga tuyimukiramu ne tulwanyisa obulyake n'obuli bw'enguzi okuva mu maka mu masomero ne buli wamu ffe tulaba nti tusobola kufuna Uganda yeyesimisa singa abantu era tufaananyi kyange the Uganda we envision ekyo obulwadde bunene era buli mu nsi yonna kyova tubeerawo n'amateeka ne tubeerawo n'obukodyokodyo buno okukendeezaako obubbi naye nga kankubulire waliwo ensi kululi twali mu state house fashion natugamu waliwo ensi zagendamu ne weerabira ensawo yo mulimu essimu mulimu identity card mulimu bank card naye n'okuba essimu the next day tibannange ensawo nagireseewa mu train eri luddawa ogenda jangu ogikime okutunulamu nga buli kantu mwekali kale mulimu culture eyo lieutenant colonel kyatakwatandikidde nti buno bulwadde bwa mutima bulwadde bwa maka bulwadde bwa culture